Ekirooto ekyo kigambo ky'amaanyi nnyo. Ojja kulemererwa emirundi mingi ng'ogoberera ekirooto kyo, era buli lw'olemererwa ojja kuwulira nga tokyalina maanyi gaddamu kugoberera kirooto ekyo. Ojja kuwulira nga tokyalina busobozi kuddamu kugoberera kirooto ekyo, era ojja kuwulira mulimu gwe nga okukivaako kireke kwe kusalawo kokka kw'osigazza. Wabula bw'oba olemereddwa ng'okubiddwa ng'ogudde wansi n'obulamu, ako ke kaseera kennyini ak'okuzzaayo, ke kaseera kennyini ak'obutakkiriza kusigala wansi. Abantu bangi obulamu bubakuba ne bubasuula wansi, ate nabo ne batalwana kudda ngulu. Kati ekibuuzo kiri nti gwe ogenda kusigala wansi ku ttaka oba ogenda kuwerwanako oddemu oyimirire? Wabula weetaaga obuvumu, weetaaga obumalirivu, weetaaga n'okukkiriza okw'amaanyi okusobola okuyimirira nga tewali muntu n'omu akukkiririzaamu. Waliwo empologoma eri mu ffe ffenna, wabula ate abantu abasinga obungi bo basalawo empologoma eyo okugisigaza munda mu bo. Empologoma eri munda mu bo eyo bagisibira mu kiyumba. Wabula gwe oli mwetegefu okulwanirira ekirooto ekyo? Leka empologoma eyo eve mu ggwe, tandika okuyaayaanira ekirooto kyo, genda oyigge ekirooto kyo. Wabula okukyogerako obwogezi tekirina gye kigenda kukutwala, ate okukikolerera kye kigenda okuyamba. Ababuusabuusa bangi era bajja kukugamba nti ky'oliko si kya ddala, abakuteeka bajja kukugamba nti biveeko. Wabula ate gwe wekka asobola okugenda era n'okifuna, kubanga kirooto kyo tewali muntu yenna agenda kukuyambako kukizuula, tewali muntu yenna agenda kukuwanirira ku kirooto kyo okuggyako ggwe. Waliwo enjogera egamba nti buli muntu yenna ayagala okulya, naye ate batono abaagala okugenda okunoonya ekyokulya. Buli muntu yenna ayagala okutuuka ku buwanguzi, naye ate batono nnyo abaagala okukola ekyo ky'oteekeddwa okukola okutuuka ku buwanguzi obwo. Lekeraawo okwekutoggera. Ekirooto ky'ekyo osobola okukifuula ekya ddala, wabula kigenda kwetaagisa omuntu omu yekka okukkiriza nti kisoboka. Kigenda kwetaagisa omuntu omu yekka okussaamu amaanyi. Omuntu oyo nga ye ggwe. Abantu bangi nnyo abasobodde okutuuka ku bintu ebinene nga gwe tonnaba. Abantu nga bali mu birooto byabwe bye batambuliramu ng'era bo baakikola. Ekyo kitegeeza nti naawe osobola okutambulira mu kirooto kyo bw'oba ddala oyagala. Ye ggwe mulabe nnamba emu, ye ggwe mulabe asookera ddala ow'ekirooto kyo oba ow'ebirooto byo, kubanga ggwe wekka asobola okusalawo n'obisuulirira n'obireka n'obyesonyiwa. Ggwe wekka asalawo ddi lw'osuula ebirooto bino. Oli w'amaanyi nnyo okusinga ne bw'omanyi, ate nga osobola n'okukyusa ensi n'ekirooto ekyo ky'olina. Wabula kikwetaagisa kuva mu mbeera eyo gy'olimu ey'obumativu abo bw'oli, n'oleka empologoma eri munda mu ggwe edde kungulu. Empologoma eyo gy'olina munda mu ggwe gireke eve mu kiyumba ekyo mwe wagisibira. Kikwetaagisa okugoberera ekirooto kyo oba ebirooto byo nga tewali kintu kyonna kikulemesa. Bw'oba olina endowooza ey'obunafu, bw'oba otyawo okugezaako, tolina w'ojja kutuuka mu bulamu. Ebirooto ebyo tojja bituukiriza n'eyo endowooza ey'obunafu. Beera n'endowooza esobola okukusobozesa okusigala ng'otambula wadde ng'abalala baba balemereddwa. Obulamu buzibu okuteebereza era bujjudde ebyewuunyisa. Ekirooto kyo kisobola okufuuka ekintu ekyannamaddala singa ogaana okulemererwa. Beera ng'empologoma, tokkiriza bintu bikusoomooza kukuwangula. Empologoma tetera kufowa kugoba nsolo eyo gy'egoba paka ng'egikutte. Tolekeraawo okugoberera kirooto kyo paka ng'okituuseeko. Beera n'ebirooto nga binene nnyo, ate tokkiriza abantu ab'endowooza entono okukakasa nti ekirooto kyo kizibu okutuukako. Kiyinza okuba nga bo tebasobola kituukako, wabula gwe asinga okumanya. Wekkiririzeemu.